njagala kiddamu officially Ssaabasajja Kabaka yaweebwa obutwa prototype ya nav agent gye bawa owekitiibwa Hussein Kyanjo era ye mutawaanyi olwaleero. Mu kino otegeeza ki Ssaabasajja Kabaka waweebwa butwa nafuna challenge okuyomba n'abantu ku social media kuno ne bakola buli kimu ekyetaagisa nzige mind nze ndi muntu egguba sifaayo buli kyayogera buli muntu akyogere. Ssaabasajja Kabaka azaalwana n'ekirwadde kino eky'obulwadde eky'obutwa naye ng'abantu bonna mulowooza nti bintu byakusaaga mpaka namwe kwennyini mwekaze ki bwe mwerabiddeko. Kati kino gyala kibalagako mission ey'okuzikiriza Ssaabasajja Kabaka n'Obwakabaka bwa Buganda ebaddeyo bbanga ddene nnyo nga ngibabulira naye nga bamuwakana. Kati okutogerera essaawa zino Yosel Tabasiro mutano wa Kalezi kye yakoze obanga sinagende eyo kansooka enzireyoko katono nnyo emabega. Mu byafaayo bya Buganda mu Bwakabaka bwa Buganda obuweza emyaka 60 plus obukulembeze bw'Abassekabaka baze bafuga Buganda kigenze mu byafaayo mu record nti Katikkiro asoose okuswaza mukama we Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutobe w'okubiri mu bwajjajja bonna tekibangawo ye Kaloli yawasanya Charles Peter Mayiga okuleeta mukama we mu bantu be nga muluwadde muyi ayebye okumuswaza okumuteeka ku ssawo ya mutadde kyekigenze mu byafaayo emyaka 60 okusinzira ku byafaayo Katikkiro bonna baali babaddeko wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga yasoose okukola ekyafaayo okuleeta mukama we omulaga mu bantu be ng'ayebye yenna ayidde okumulaga nti alina omuswaza mu bantu yamulaga entalina kyakyali eri bantu be era wakikozeeyo bulungi nnyo wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga obulemuli wagukoze ogenze mu likodi gwasoose okuwamba mukama wo gwasoose okulaga mukama wo mu bantu nti ayebye ate nga guli musanyufu kutya. Onaku lwatuuse nga bagamba nti ennaku ez'omubbi zibeera 40 era obwanga ne bukoleka ebizu byolina byolekedde byotadde ku Buganda. Ekyo nga tukimaze bwe kyabadde bwe kityo wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga ne mukama we Yosel Tabasiro mutano wa Kalezi mbadde mulina enteekateeka etta Kabaka naye nga Abaganda batadde ku pressure okulaga Ssaabasajja Kabaka embeera gy'alimu okutuusa olunaku olwalabidukisa Ssaabasajja Kabaka lwerabiseeko ng'ali mu mbeera etawoomya ddigobe naye ng'embeera mbi nnyo. Mu kino abantu bayungudde amaziga ne bategeera biki bye mbadde mbagamba newankubadde baddemu abeefudde bamawale obutakkiriza information gye mbawa nga bagamba nti nkola emboozi ezitagasa naye ekyo si kyekikulu kyomubya ekikulu kyekiriwamu byonna ekisookera ddala Yosel Tibahabwa Tabasiro mutano wa Kalezi bw'aba agenda okutta naddala ng'akwetaaze asooka kujolonga n'akukunkumula bw'ati n'akuteeka wayagala. Wetwogerera asooka bantu bonna bazatta asoose bajolonga kubajjamu kitiibwa kyabwe wetwogerera nga ne Sepirian Kizito Lwanga omugenzi yasooka mujolonga n'amwonoona erinnya n'amuteeka wali bw'ati wazaakola Ssaabasajja Kabaka ng'ayonoona erinnya lye ng'akozesa omumpe be wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga ne badde Mbulange Mengo nakati kyasembyeyo okukola kwe kumulaga nti ekigambo kino kye bayogera mu meeting ate kino kankibagambe buli wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga wagenda mu State House abasajja bali boogera ekigambo kimu nti Kabaka wa Buganda azze era ye kennyini naddamu nti nzize nga ye kennyini Museveni gw'ayita Kabaka nkiddamu. Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga bwagenda mu State House omubita Kabaka wa Buganda era naye n'ayitaba nti nzize nga Kabaka wa Buganda n'akyogera n'akikubawo n'akigumiza ekyo tekiriko kubuuza kubanga era kituufu okuva 2016 bamugoba akyalemeddewo kati Kabaka wa Buganda. Mu kino baba kuswaza bwe bali mu meeting emu Yosel Tabasiro mutano wa Kalezi yagamba nti njagala kuswaza Kabaka ono mutegeeze ntalina kyali eri abantu be era nja muswaza mulage. Lyadde terirubusa abantu mwenna abadde beebuuza ani yakoze keeke eno eraga nti Ssaabasajja Kabaka yeesalidde oba yeggulidde entaana ye. Ekituufu kiri nti design ne yakoze keeke eno tekuli waloyo family n'omu yagibadde mu mukono nga ye Kaloli bwali principal accountant era Katikkiro wa Buganda ye nannyini mikolo gino gyonna era yasasula ensimbi. Design eno yategekebwa mukama Yosel Tabasiro mutano wa Kalezi bakole keeki nga ya coffin nyini yoke nyini yeggulire entaana oba coffin bagenda omuziikamu agyesalire nga mulamu era ekyatuukirizza bulungi nnyo nti design eno yateekebwa Yosel Tabasiro mutano wa Kalezi Mayiga n'agituukiriza nti Ssaabasajja Kabaka yeesalire coffin ng'akyali mulamu nga bwe yaga nti agenda mu muratinga era akikoze bulungi nnyo era wetwogerera Ssaabasajja Kabaka yamaze okuggula entaana ye coffin ye bulungi nnyo n'agisala bulungi nnyo tulinde bulinzi kyonna kino ala kyanabataddewo nenga ekyo tuyita humiliation ye Museveni kyasobola okukola obulungi nnyo okujja mu bantu n'akutaga n'akulega nti talina kintu kyakwetaazaamu keeke eno kennyini yabadde esymbolizinga oba eraga nti Ssaabasajja Kabaka yeggulidde geye naye oba coffin bagenda omuziika mu butongole yagyesalidde naye nga kino kyabadde kumulaga bulazi kabonero akalaga nti omusajja amazemu ekitiibwa n'essupu n'amukunkumula n'amuteeka wali. So nno okuvaayo
ensonga nga jumuzawo ya keke kubabyo muya jetegereza ne bagamba nti yabadde coffee ni kennyini kubanga keke zonna tubadde tuziraba nti Ssaabasajja bamukoba mukolera keke ebera ya madala nga gambo kwagula kiraga nti bulunaku Ssaabasajja Kabaka akola ki akula ku luno olw'okuba nti yawezezza emyaka nkaaga mu mukaaga nga badde babeera nga mu State House nga nti omusajja nga tafa basaze omukolera keke official nga ya coffee emulage nti gula entaanaayo ogyeteekeremu kennyini era yagyesalidde entaanaaye n'agigulawo. Mukino otegeeza ki? Ntegeeza nti olw'okuba nti badde tebaagala kulaga public nti Ssaabasajja Kabaka afudde kibwatukira kibakwate. Ne basalawo baleete Ssaabasajja Kabaka bamubalage mu public okuba preparing nti bw'aba aseeredde tegagenda kubeera mawuli bajja kuleeta emboozi bibagamba nti anti omuntu mwamulaba nga ebibi mulwadde era yafudde nakyo death era nga babbologa ba ena ne batandise okubyogera ku mitembagano mbu Ssaabasajja Kabaka abadde awezezza emyaka nkaaga mu mukaaga egy'obukulu ayina kufa bufi nakyo death kati okumuleeta publicly bamulaga nga ayerye kwabadde kabonero kubalaga nti ne bwe tugamba nti afudde oba aseeredde olwaleero temugenda kubuukabuuka kudduka kubuuka macyo nti Ssaabasajja Kabaka bamuseredda baba mazo bamba za bbula nti omusajja olwedde abadde mulwadde ne tumbika nti yafudde tewali kigenda bakyusaamu so nga ate bakimanyi bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka bagenda mutta era ekisuubizo kye bagenda omukolera ngenda kibabulya wansi ero gye tusowo njagadde bayitamu ku bintu ebimu ebikola ki ebigenda maaso. Bulijjo mbagamba nti Ssaabasajja Kabaka bamuwamba era tafuluma tayogera bamujjako ne media wetwogerera essaawa zino radio TV social media Museveni agezaako nnyo ziteekako ssente okulwanyisa information eyafulumye n'ekifaananyi kyafulumye nga bakola ebintu ebitakwatagana. Wasaanya Karol Charles Peter Mayigambo swavu bw'ekitalo ebbaluwa team captain w'eggwanga lya Uganda gye yateeka wiiki enamba emabega yegyo n'agiteeka olunaku lwajjo nga pressure emuyitiriddeko n'agamba simanyi abadde captain w'eggwanga Onyango yali zayininze abantu bamugamba ssebo tetwagala kumanya kifo Kabaka wacho tadde ebbaluwa eno ng'agezaako kukola diversion kati njala bategeka bulungi mu wiiki eno kennyini mugenda kulaba diversion ezigenda okuba ze mutalabangako mu bulamu bwammwe diversion ku nfa ya Ssaabasajja Kabaka oba kulumba Ssaabasajja Kabaka bagenda kuleta diversion naye njagala mwebereremu ng'abantu bannayuganda ng'Abaganda buli kyonna kye baleeta okubajja ku mulamu kitegeere nti nno egenda kubeera diversion super kubanga bateekateeka kujja omawulire gano nga bwe ngendo bagamba eno wansi kati mwenna abadde bawakana nti Ssaabasajja Kabaka si muwambe mwalabe omumpembe eyabadde amukulembedde ow'amagye wa SFC naye nga amannya alinako ga Kiganda oyo musajja Munyarwanda si Muganda be bantu abacunya Ssaabasajja Kabaka mu lubiri gy'abeera okwagala omuttamu omuntu nga tebamukkiriza kukwata ssimu wadde okufuluma wadde okukola ekintu kyonna we yakibalagidde mu public Ssaabasajja Kabaka tebamukulembera tebamulaga kkubo omusajja katono akwate Ssaabasajja Kabaka amuzze ye wayagala amuteeke olw'ensonga ola alongo ku mikolo Ssaabasajja Kabaka wadalabikira babadde bamumma kye tuyita public appearance oba media appearance nga bagibumma naye ku luno akatambi akafulumya akakwatiddwa abantu ab'ekyama akabalaze ekituufu Ssaabasajja Kabaka kaali kyamenyo nnyo Museveni wasaanya omutima nti Ssaabasajja Kabaka akabonero ke yakoze ak'emikono gino giwuba mu bbanga omusirikale n'agezaako omulemesa okuyita mu kamera yabadde bamujja ku media ereme mukola ki mukavalinga mu kino njagala muggula amaaso bulungi nnyo ng'abantu abakulu n'abategeeramu abakola analysis Ssaabasajja Kabaka ekikolwa kye yakoze yabalaze nti abadde musibe era mulwadde nnyo asaana kusabira kwe kujja ne yeraga mu media omusirikale n'agezaako nnyo omusirikiriza ave mu media naye nga Ssaabasajja Kabaka asazeewo leka ensi yange abantu bange bamanye embeera mwendi n'obulumi bw'empita era yakibalaze bulungi nnyo akabonero ak'essimba akalala kabalaze nti omusajja musibeera bulijjo musibe muwakana omulundi ogwasembayo lwe yabikako yabagamba nti sirina buyinza mwali mu kufuna sigino ey'okubiri mwena gye mutaategedde bukyanga lubanga lwa mindi mulina okusoma obubonero kye tuyita sign language Ssaabasajja Kabaka tatera kuteeka mikono mabega bw'ateeka emikono emabega kitegeeza nti abalaze musibe talina bwogerero nga na buli kimu kyalina kisibe akabonero k'okuteeka emikono emabega kadde kalambulula bulungi okulaga Obuganda nti musibe atalina we yeetaayiza wadde okwogera mwalimu kitegeera era mumuliddemu olukwe basajja mmwe ne bakazi mmwe ne bazaana mmwe ne balangira bambejja nti omusajja yabalaze nti musibe ekyo byamaze kibalaga ng'ali mu kulambula ebintu bamuwadde ebirabo n'akomawo wennyini we yadde atudde n'ayimuka bwe yayimuse era yasigadde emikono agizingidde mabega ekibalaga nti bannange bantu bange ndi musibe mwandibadde musituka mu nnyambe nga teri muntu yenyeenya okuggyako buli omu okulowooza nti omusajja oba ali malala Ssaabasajja Kabaka teyabadde malala abalaga akabonero nti omusajja musibe Abaganda mulinda ki bannayuganda mulinda ki awo nno sigenda kulwawo ngenda ku nsonga endala